Poliisi Mityana ekoze ekikwekweto ku basuubuzi abadde bamenya ebiragiro bya Minisitule y'ebyobulamu eby'okutangira obulwadde bwa ssennyiga korona okusaasaana. Abasuubuzi bano basangiddwa nga baliko ekifo kye babadde bafudde akatale mu kibuga Mityana ng'abadde batundiramu engoye wabula nga bakuŋŋaanyiza abantu bangi ekikontana n'ebiragiro by'okulwanyisa ssennyiga korona. Abasuubuzi olabye kabangali ya poliisi ne bassaako kakokola tondeka nnyuma wabula basobodde okukwatako abamu era ne batwalibwa ku kitebe kya poliisi Mityana. Ku bano kubaddeko abasajja n'abakyala nga bonna basuubuzi mu butale bw'omubuulo nga mu kiseera kino bwe bumu ku bintu ebyayimirizibwa kubanga bukuŋŋaanya abantu ate ng'eggwanga liri mu kulwanyisa nnawookeera. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Rachel Kawala akakasizza okukwatibwa kw'abasuubuzi bano n'ategeeza nti kati bano bakuumirwa ku poliisi Mityana era bakuggulwako ogw'okujeemera ebiragiro. Baguddeko ogw'okujeemera ebiragiro nga abantu bano tubasanze bazeewo engoye nga bakoze kiyita akatale ate nga buno mu biragiro ebyateekebwawo omukulembeze w'eggwanga nga kino kimenya mateeka. Stella Nandawula ne Betty Nalika, BBS Telefina, Gambuuze. Bwe tweyongerayo ebyentambula bisanyaladde ku nsalo ya Lubirizi ne Kasese oluvannyuma lw'emmotoka